abavulu Balaam basobodde okuba ate nga y'omu ku bakakasizza kawomanyi nti yagwa mu kifo kati state minister w'abavubuka mu nteekateeka ezo. Asuubizza bingi nnyo byagenda okuba ate nga akola ne mu weekend yabaddeko ne press conference ng'ayogera nti ebivulu agenda kusigala nga abitegeka guli mulimo buweereza bulala na buno buweereza kubanga bye yatandikiramu era ajja kusigala nga abitambuza. Wabula bw'abadde ku parliament olunaku olwaleero omukulu Balaam alina obubaka bw'asobodde okuba ate nga ategeeza n'agamba agera kulwanira nnyo naddala abavubuka abali mu makomera mu nteekateeka. Balaam ono ng'ali nnyombye embivulu era bye bisinze okuba ate nga bimutunda olwa marketing ne branding z'abadde asobodde okuba ate nga akozesa okuba nga yeetunda mu nsi ne mu Uganda yonna n'agwa ku kifo ekyo akadde kano. Omukulu ono ategeezezza bw'ati ate gavumenti zonna mu nsi ziyimirirawo kuki ku bavubuka twogere ku nsonga eziruma abavubuka. Mujjukire nti akulira akakiiko ako ye speaker wa parliament sayina okumanya ebizibu bye tulina nga abavubuka oba nga ministry. So togenda ogende mu kakiiko oberenga wa ministry ya minerals talina kumalayo obudde bungi kubanga ayogera mu byabugaga bya mutaka. Nenze ow'abavubuka nina okuweebwa obudde obumala era niwe nabeera njogera ku floor of parliament nja kuba njogerera ebiruma abavubuka. Then ekirala mbuuzizza anti PRU kibiina kyabanacewa si kibiina kya byabufuzi. It's a non-partisan. Tekirimu byabufuzi byonna. Ffe tetwagalira ddala byabufuzi mu PRU. Mu PRU kye twagalayo twagala omwoyo gwa ggwanga. Tupreachinga ki? Omwoyo gwa ggwanga. Tupreachinga fairness. Nti omunaku naye abeere bamusalire omusango nga bamusalire mu mazima. Si omugaga kusinga nga omunaku akola ki? So ye Balaam bw'abadde ategeeza bw'atyo. Kyensabye era kyeneeyama mwenna abali wano manyi abasinga mwagira National Unity Platform. Ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa. Mbamanyi. Ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa. Ngenda kusaba president abaana abaasibwa aba NUP bonna abasumulule tuba rehabilitating tubongere mu labor force yaffe. Eyo point emu. Ekyokubiri ngenda kulaba nti abavubuka bonna mu ggwanga tufuna institutions eziba training ku skills. Ebitundu 75 eby'abavubuka mu Uganda ku bukadde ana mu bubiri ebitundu kusinzira ku population ya Balaam press conference yategeezezza ng'agamba nti mu weekend bwe yabadde ayise olukiiko lwa bannamawulire yayogedde nga abasinga bamanyidde ku ssaati emu. Yagambye essaati eyo yamulumye naye ajja kusigala ng'agyambala. Ebisigadde byonna bigenda kusigala byebi mukujjako engoye bankutte emikono sola kwambala t-shirt yange gye njagala ennyo naye era njajjambala mu motoka hadisi njagiteeka munda mu saati njagiteekangamu kubanga tewali teeka lingana kuteeka saati muki nga vest njagiteeka mu muntu naye bagitutte saati yange ennuma naye nja kuba njambala nga nvudde mu office bwemba ngenda waffe Masindi mu constituency mu district oba mu Bunyoro nja kwambala t-shirt eyo business kyo bakubwa minister kitegeeza ove ku ddwaliro ng'obadde n'eddwaliro ajja ti Mr. Kabana talina ddwaliro mu Kisenyi. Ebyo ebyononye bavubuka ba Uganda nti obakuwa akafumbu presidential advisor mbu RDC n'oleka obuvunaanyizibwa bwo n'ogenda. That is very wrong, totally wrong. What we need now, young people, when you give me a position, you are giving me to serve the people of God. God has just uplifted me out of many to serve. Katonda nzigye mu bangi nyambe abalala. So ngenda kufokasinga kuyamba ki abantu. Kitegedde omukulu ono nga bw'omanyi nti abategesi b'ebivulu babeera n'eddiiru ez'enjawulo nti Abitex agireese Mutima agireese. Ayina abapromota be yalabudde abagenda abasuubira nti yagudde mu kifo kya kutula ddiiru agambye bigenda kukyukamu. So mwe abaagala okujja mu ofisi yange mbu waliwo ddiiru owange tebakolerayo ddiiru owange wali straight kyekiruma abavubuka tubayambye tutya minisita mukama wange president tumugambye tutya prime minister wano tukikoze tutya president wano otuyambye otya parliament mutukwatiddeko mutya. That is what we stand for and I pledge total loyalty to His Excellency the President. Haya basi ye Balaam oyo abategesi b'ebivulu abadde beesunze nti ddiiru zigenda kuyita wa Balaam agamba nti weyafunidde ekifo kino teyasoose bikkiriza n'asooka akubira mukama we. So wenafunye amawulire ago nenkubira mukama wange supreme leader ssentebe wange mu PLU ekibiina ekigatta bamwoyo gwa ggwanga ne mugamba nti boss walogana amawulire ogalabye nagamba yes amawulire malungi congratulations ekiseera kituse tusavinga eki eggwanga lyaffe. So ne tujja okusavinga eggwanga lyaffe era nebaza nnyo omukama wange General Muhoozi kubanga ye yandaba abalala bandabangera mu ango ya bivulu ye n'agamba nedda gwe toli mu ango ya bivulu oli mukulembeze n'alaba unity zaffe twalina unity gye tuyita MK Army n'agamba zino unity tuzigatte tukole obukulembeze era immediately nampa oba vice chairman Western. Omulimu gwenkoze obulungi yensonga lwaki bano abakiga bavudde owaabwe oli avudde mu London
okujja okuneegattako